2019 Mr. Gadget Rupista of course channels babiri tulina Kasavu Kanyama tuleta exclusive enjawulo leni tubane enkola ya video behind the scenes of course yaba tutumufuna abantu abenjawulo mu business omu entertainment industry ya Uganda gitulimo nakulwale so nakulwaliro ndi musanzi okuwanga negative wako the one and only I don't know how to introduce him anayenzo kuba mu business eno mu abali nga bamumanyi abali bakwasizako bali bachaye bali bawasidwako abali balabye comedy mu business we Uganda oba entertainment business ngamunyimirwa atenga muri basanyifu ngamuze mubera mu business eno ndi musanyifu kubanga nyanyiriza omukulu amanyikidwa nga muzeyi Bakidao yerinye tofu nze Sendagire Joseph tambula mungu muganda wenyu toyongereyo Sendagire Joseph mutabani w'omupenzi Arozia Sebwasaba agalamidde Mayambusiro okay muzukulu wa Petero Kasirivu agalamidde Busebwe Maokota muzukulu wa Alphonse Malimiro muzukulu wa Lugolobi muzukulu wa Katekambwa mva mu lunyiriri lwa Kalira nalulegese wampaka mu mutuba wa jjajjange Jita mu sigali ya Jita ebyo byonna Jita nangabo mu kasolya kajjajjange fengale tubimanyi Kyaddondo ekawempe fengate tubitegeere ebyo era okubimanya kati ogusi musango gwange musango gwa mu butabimanya wabazadde baffe tetwakuzibwa na bazadde wabajjajja tebabateekateeka bulungi banze nabiyiga ndi wa myaka ndoze enakwesatu tukusanze onyumirwa kantu kikano koliko waya kantu kano bakandeetedde mbupeweze ku mumiro kali swaga lifikio baka okalya mu budde ki budde nga buno wewewezaako ku mumiro n'amawugwe ne gafuna ku mpewo so njaga tutunulire erinnya lino livaawo erya muzeyi Bakidao muzeyi Bakidao nalina bajjajjanga abalwanyi b'ebbama abalwanako mu Ssematalo w'ebbama Second World War jjajjanga omugenzi Yowaana Kirunda ne jjajjange Emmanuel John Kato Ddundu akati abo baali balwanyi nnyo ne saagala ate ekintu kyabwe kisigaleyo mabega nayagala kigende maaso kibulukukire mu nzo omuzzukulu era ekiseera kyatuuka nendaba nga ŋŋwanidde okwambala karakita eyo ate nensiŋŋaana ne munnange Muteweta ye yali yagitambuza dda mu Ssebatta mu Matendo akati awo we twakwatagana naye ne tukuza karakita zino okujjukira abalwanyi abalwanako mu Ssematalo so mumujjukira abalwanyi olwo oli mu myaka emeka tubale emyaka gyo kati emituufu ozaalibwa ddi nayo oli myaka emeka kazaalibwa mu 1979 kati n'emyaka 40 nkuzi oli mutuufu so kujja abasajja ndoza tetujjaako etalo tetugattako etaano abasajja basigala bayimiridde ebyaddala erinnya eryo olifuna okutandika odikozesa official litandika ddi ku Super FM bwe ntuuka ku Super FM nali karakita eyo njiza nnyo okuva mu Nvujjo Cultural Troupe ekawempe kati nga tukwatagana ne Muteweta ne twongera okukuza karakita ey'abazeyi b'ebbama nga tuli ba directors bana nze Mutiini Bakidao Muteweta Lukambuzi oteeka Disani Kasasa n'Omuyaye Ganja eyo group yaffe y'abazeyi b'ebbama era tuzanye tukoze ku TV tukoze ku ma radio na characters ezo nezeyongera okulabisa abazeyi b'ebbama babadde emyaka emeka abazeyi b'ebbama bali myaka nga 15 naye ate nasanga Muteweta yabatambuza kitegeeza abazeyi b'ebbama bakulu nnyo okusinga abazeyi abazanyi abazeyi b'ebbama karakita eno ereetera abantu okulowooza nti mwali basajja bakadde ddala ebintu byemwesiga in fact obijjako ne karakita gye mwalina omuntu wakusanga yali akuyitako kuggwe ane image yo eri abantu kikyosubwa sina kyensubwa talents Katonda buli omu yamuwa talents ezenjawulo naye ekikulu kuzeevumbulamu kati nze neevumbulamu talents ezisukka ku ya muzeeyi w'ebbama ekisooka ndi mwogezi wa ku mikolo egy'okwanjula awo wenyu tujja kujjawo ku mbaga ndi muzinyi w'amazina amaganda amasoga naleyo ebyo byonna nabitreiningira mu Nvujjo nga mukulu Kibiranga Fred ya traininga kati byemanyi mu nsi ndi musambi wa mpira wasamba mpira paka level ki nasamba omupiira nakati nkyasamba kuba sikomanga kuba era nze mukwasi wa nze golokipa w'abogezi b'oku mikolo era nze golokipa abogezi b'oku mikolo ekibiina kiriwo ekyo ekibiina ky'abogezi b'oku mikolo kitera kusamba muddi kiri mu bitundu byawa tuwakanya n'amasaza juzi twakava okumeggana ne ttiimu y'essaza ly'e Butambala naye
ya timu yesaze eddamba yasiitana naffe okulaba ng'etuwangula. So omuzeeyi Bakidaawo bazeeyi b'ebbama mujja ddi mu limelight okugamba nti akagi tukasambye kati ensi yonna eyayaanira ffe? Abantu baatuyayaanira kuva dda kubanga lwakuba ate eby'ennaku zino bwe baatuyayaanira ne tulaba bwe twatuuka waliwo twalina comedy nga comedy waffe gwe tuzannya omuntu amulaba ne muzadde we nga batudde awo n'abaana be nga batudde awo twagenda okulaba nga tiimu eyaddako okujja mu comedy nga mpe muzibu we muzi nga bwe kibayita comedy si ye comedy kubanga nga bo bwe batayogera bigambo binene balowooza tebazanye comedy kati awo ne tusooka twesonyiwa stage stand up comedy oyo ase kati ffe abatwagala ne batandika tugamba nti tutwala bazeeyi b'ebbama oyo atutwala amanyi kye tugenda okukola negye tugenda okukimalira kati awo wenfuniramu ekirowoozo nenyongerako ne nga sijja kukoma kwepromotinga nzekka nga muzeeyi Bakidaawo naye kanyongereyo ate ne talents zino empya nazo zirabisibwe mukama nampa obusobozi ndi mugumu mu ekyo nentandika okukwata ku bitone ebipya. Muzeeyi Bakidaawo awo nyini ku comedy ogambye nti comedy yajjayo noneka ne bamuyingiramu mwe mwali nga mukola comedy kikaaki? Tulina sketch comedy, tulina ne stand up comedy. Mwe mwali nga mukolanga comedy kikaaki? Twakolanga sketch comedy kubanga sketch comedy wakutuulanga n'owandika script ne punchline gy'ogenda okumaliramu naye kakati omulenzi ajja buzzi n'alowoozaayo ebigambo byabwe n'abiteekawo nga ebimu byabuwemu n'ebirala si byabwe. Amoti Amalula production yali ekola comedy ki? Yazanyanga side mira ku WBS. Bazanyanga comedy omutuufu naye competition bwe yajja ennene ne Bamoti olumu baava ku mulamwa era omulamwa bwe baguvaako kuba twalina Amoti padde n'abasigadde bamese bonna bakolanga comedy omutuufu naffe era ebiseera ebyo twaberera ab'amaanyi ng'era tuvuganya groups ng'ezo biri mu Uganda abazeeyi b'ebbama n'Amalula family. Kati oyo comedy omutuufu yakoma awo ennyo abalala abaana bayingirawo bajja nabo we mutukirize tugaane kati ate ffe oluusi abakuzeemu tuzadde abaana tulina bannazaala tutya okukola ebigambo ng'ebyo tubirinda eri mu balongo nga batuyise mu balongo. So comedy wa sketch comedy afiirawa? Afiira kuba nti kati stand up comedy yakyasa okusinga ku sketch. Stand up comedy akyase nnyo lwakubanga abantu baagala nnyo okukyamuukirira okw'amangu ate kati era bw'ogamba nti stand up comedy akutte era ebiseera ebisinga okirabira wano nnyo mu Kampala nti era ali mu kifo ekyo kimu naye bw'oba oyagala okukakasa nti abamwagala era gye bamusanga akati gwe bw'oba oyagala okukakasa nti oyo yakwataawo mu kifo kimu genda olange abantu abo be bamu mu bitundu ebyenjawulo era ojja kulaba enjawulo ng'ekola ki weeri ate n'omugigi guno generations zijja zikyuka kati omugigi oguliwo gwagala ekyo kati bwe guba kyegwagala ensi erina kutambula n'ekyo kale no bwe kityo bwe kiri. So tutunulire tujja mu limelight ovudde waawo olugendo lwammwe olwa TV abazeeyi b'ebbama lujja lutya? Musoka ku radio musoka ku TV? Twasoka ku radio kyolo Super FM radio nze ne Muteweta ne Kasasa ne Muyaye Ganja olwani abatala ku Super FM buli omu yeereetanga yekanga bw'alabye kubanga Muteweta yali akola n'omugenzi Mbalire Kateeteeyi. Mbalire Kateeteeyi ye yazanyanga ewabasudde ewa Kafeero ng'azanya ebivulu era erinnya lino erya Muzeeyi Mutiini. Nze bwe nzija ku Super Mwami Ssematimba n'aŋŋamba nga nze mu kifo kya mugenzi Mbalire Kateeteeyi nanga n'erya Mutiini tolisuula beera Bakidaawo ne Mutiini olyongereko kubanga tujjukira ebirungi ebyali mwoli era nengenda nga tukikuza era we twafunira ekirowoozo ekyokukolayo firimu Amadda g'Ebbama. Firimu Amadda g'Ebbama ne tugikola n'eba nnungi nnyo netwongerako firimu endala ntwongerako firimu endala ow'Ebbama Masaŋŋanzira. Bwe twamaliriza ow'Ebbama Masaŋŋanzira awo we tufunira TV NBS TV baatuwa kukolako skits tuzanya skits zaali za dakiika 5 ku 7 kati skits ezo bwe zaakwata omubabiro ne wabaawo ekyali kyetaagibwa
ne batubuuza oba tusobola okukikola nga waliwo TV emu evuganyiza mu budde obwa waggulu awo prime time ng'egitutte buli wayita kati mukama waffe kyatugambye. Tukomyewo session 2 of course obadde okyatunyonyola olugendo lwammwe so ku TV obudde babukyusizaawo bwali prime bwe mwakolerangamu so awo kyekiddako babagoba ku TV muddawa tebatugoba twegoba twatandika okusaasaana buli omu emirimu gye gimugabana baali babasasula bulungi osasulwa obulungi weegoba kakati bw'olaba ekisingako togenda ku kisingako oyagala kusigala ku kiriwo twalabanga ebimu n'obudde bwaffe twakolerangamu emirimu nga tebusobola kukwata ssaawa eyo emu netusaba bakama baffe omulimu netuguvaako mu butongole so tutunulire muvaayo awo abazayi b'ebbama bayugayuga mukomawa tetwayugako twasigala tukyayimiridde kubanga era bwotugambira nti abazeeyi b'ebbama mbeetaaga ku stage TV kyendala gye mwagendako okukola ki okukola oba mwakomaawo nze nakomaawo omanyi nze simanyi kuzunga omanyi kutagala era senga nali mukazi gwe nandifumbiddwa yandifunyemu nnyo kyogamba muteweta yazunga buzunza si kyeŋŋambye ŋŋambye nze simanyi kuzunga kubanga tomula ku ABS ewayiga kati era mulina kubuuza muteweta neganja era mulina kubuuza ganja yalikonera ku ABS kati ali ku mo era nze ne TV zize nnyingi nnyo naye nkyazeesonyiye lwaki nkyasengejja ndabe entuufu eriwo egwanidde ogendako era entuufu muninde ku ntuufu saa yonna nzija ku ntuufu njagala tutunulire omuntu nga ggwe awo kitambudde tutunulira inspiration oba otandika okuyingirira ebitone ebyabayimbi kijja kitandika kitya kuva dda nze njagaliza kubanga mu kwagaliza kwange n'abantu infact nga tunagenda ku bayimbi kyokka tutunulire okwokutula wali muvudde ku TV ekitone ky'okwogerera emikolo kino kitandika kitya emikolo n'embaga nali nabikola dde ebyo ne bwe nali sinnagenda ku TV natandika okwogerera emikolo nga ndi ku supa nga nakajja emyaka nga 2 abantu ne banjagala ate nze mu ntandikwa yange ey'emikolo natandika ngeri etategereka waliwo omukwano gwange yali agenda kukola mukolo naŋŋamba mufunire omwogezi ne mufunire omwogezi yali agenda kwogerera emitwalo 6 ne bamuwaako emitwalo 4 olunaku ne lutuuka olw'okwogera ku mukolo omwogezi n'ajjako amasimu n'abula balansi nga waali ne bano ne tunoonya omwogezi nze namusemba muwa omukolo ogwo tewali muntu mulala yena aliwo okutuusa omusajja nanyini omukolo lwe yaŋŋamba nga noonya omwogezi yenna gwe nsobola nange okuwa ssente zange ajja ayogere n'atubula kati omusajja n'agamba bakidde awo tugenda oyogerera omukolo gwange nayogerera omukolo ogwo gwe nafunirako emikolo nga3 buli muntu nga ngaoyogedde bulungi okubulawo okwoli kwakuweesa kwekwata ndisanze amaanyi era nze abantu mbagamba tewenyoomanga bw'oba olabye nti waliwo akakusikatiza kayingiremu okalwane ojjaka wangula ate ovemu n'obuwanguzi obw'enjawulo okwogerera emikolo kuno kukufunisa embeera y'okuba nti akasente keeyongera n'obuganzi bweyongera okwogerera emikolo buzibu ki bwe bakufunamu otandikaawo nga ntandika saafuna nnyo obuzibu kubanga ekisooka nali nnina erinnya nga bengenda okukolera banjagalako erinnya ng'oli okuwulira obuwulizi nti bakiddeawo yagenda okwogerera omukolo gwange nga baagala bajje balabe bakiddeawo afaanana nga basinga obungi balina ekifaananyi kyaffe kiri era nga waliwo ne meeting emu gye bagobamu omuwala nga nze ngenda kuleeta muzeeyi bakiddeawo anjogerere nga atwala eri abo abakomedi agenda kwogera biki naye nze njawula ti bwe mba mu komedi mba mu komedi okuba kwanjula mba mu mukolo bwe mba ku rediyo mba ku rediyo bwe mba mu kkubo mba mu kkubo kati ebintuzaawukana ansanze eyo gyansanze buli omu kyansanzeemu kyemba kati awo nenkwata bwe ntyo mpola nakati so tutunulira okwogera omukolo ogusembayo bbeeyi ntono kwa sente meka kusaidiyo tewali mukolo gwina bbeeyi yagwo kubanga nze ekitone bwe nakifuna sirina nnyo gye nakisuubula era buli omu bwajja gyendi tuteesa okusinziira ku lunaku lwalegeddeko bbeeyi entono kwa sente meka natandikira ku gw'etaano mitwalo 5 ogw'esente nyingi gwali gwa sente meka
gwe sente nyingi oba gwa sente meka sofa bampa ne milioni 2 so mu mikolo gye wakoogera bameka abaali bakulumyeko ne batakuwa balance kakati omukolo nze nina engombe yange egamba bwetu sibanja bigambo kakati ebigambo babibanjiza oba wabikolera naye omuntu kasita omala omukolera omukolo ebigambo byogwogereddemu tolina bwojja bizaayo kuba biba bimaze okugenda batakusasula baje bali naye era ebyo byaggwana waliwo ekiseera kyotuuka munoga nti byembeereri so tutunuulire mu bantu bewakwagatta bewakabira ku mbaga bameka abakaawukana sitera nnyo sifunangayo nnyo baŋŋamba nti twayawukana lwa nsonga siddangamu mukolo gw'oyo gwe nali nkoledde ekitegeeza nti bwe mba siguddangamu kitegeeza buli omu akyali mu bufumbo kati ebisigadde bo bennyini be balina okukyebuuza kati abandabanga okwogerera omukolo guno wali olinyeeko ennyonyi toyinyanko nnyonyi wegerera Kampala ndowooza Katonda wange akyaŋŋaanya okulinnya ennyonyi so ninya motoka na basi mu bintu byawo mu Uganda wawo tanaba kwogerera mukolo asigendangako gyengulu eyo gyannema olulimi tolutegeera olulimi lwayo kati nsinga kwogerera wano mu Buganda nejja Lusoga Olusoga olwidi bulungi baba abantu balamuseeko mu Lusoga bana mwena nsangaire abali kumbona mwebale ino mwebalire ddala so njaga tutunulire with the interest of time tuingire music music yono kwanti oyamba ku bitone ebyenjawulo omanyikirwa nnyo okujja mu Mataala ng'okutte ku muyimbi amanyikiddwa nga Princess Amira kijja kitandika kitya kati abasinga gwe bamanya naye nayinayo emabega omukululo nga saagala ate kuwemulisa nnyo omukululo gwatandikira kwani gwatandikira Mary Bata oyo Big Boys bamuyita Kinene Yusuf Kinene kati oyo Mary Bata ffe twamutandikako ng'atanagenda waluuna nga tannaba ng'akyali ng'ate kakyalina katono temuyaba omubiri yasolanga mu studio Big Boys studio wetwakolera awo David Lutalo Tata Scott David Lutalo oyo twali naye mu ntandikwa ya Kapapaala nga Kayemba Solo ne Kijambu yaliwo Kijambu azze luvannyuma eno Kijambu alaga yajja Lutalo mu kyalo kati awo simanyi naye ayinza kubanga nze yate Lutalo namusanga mu kibuga kati sisobola kuwakana kuyamujja mu kyalo kati namusanga mu kibuga naye nga kyemanyiko nti ne Kapapaala eyo era nga tukola concert ya Kapapaala launch yasooka ku Party Valley ffe twali ba MC nze ne Muteweta nga Lutalo tukakubanako kamera tusabe sente kamera tusaba sente naye nga concert erimu abantu nga 4 concert ya Lutalo zali 10 oba 5 zali 5 kakati bwe tuvaawo era n'omukolo ndowooza David kwe yasooka okuyimba ogw'embaga nze nali MC yali Makerere University nga ya Haji Makubu ya Promises yansaba okumutwalira Lutalo ne Maureen Nantume era we twava amanyi nti ne Lutalo oyo Kasasa yankubako Disani Kasasa nankuba ebikonde lwa Lutalo lwa David Lutalo ku kalenda emakindi nga njagala Lutalo yabaddawo okuyimba nga oba wali wavaayo nina ono yayimba nze omwavu atayina Baby Rich yali avaawo ku stage kati nga Kasasa ayagala Daudi Mugema yabaddawo nemuga nedda nze nasoose abo bonna ono omwana muleka ayimbe nembaka microphone ku MC kuba Kasasa yali MC nenjimusikako bwe nanjimusikako nenjiwa Lutalo Kasasa namputula ebikonde nenziruka oluyimba nelutandika naye Lutalo bwe yatuuka ku stage n'ayimba abantu ne batandika okujja ku stage okumufuuwa sente Kasasa naga akaana nno kayimba akati nze awo nafuna ebirowoozo bingi nti abaana abamu abantu babamma omukisa nga babaggalirayo buggalizi naye nfuba nnyo okulaba nga oli bw'aba ayinamu talent erabisibweko ensi egirabe bw'aba afunye omukisa nze ekyo kyekyandeeta ennyo mu kuyamba ku bayimbi Princess Amira omujjawa omusangawa Princess Amira nga sinamutokako nasooka wa muzeyi Dani Mugula Dani Mugula oyo yayimba ennyimba nnyingi nyensi neetamulabawo kati mbani mu saluuni eyo ntudde nateete ngenda okumulaba mu saluuni mu ndabirwamu ya saluuni nga bansala enviiri ng'ayitawo ne mukyala we Frida Namuddu
Nimbagamba bana ono Mzeyidani abeerera nti ye naye omusajja nga yakolera ebirungi ensi atambuza nabigere bwato nti wano of course 2019 Mr. Gadget nakunywera emboozi ya Muzeeyi Bakidaawo oba omukulu ono promoter stakeholder business abadde mu Kasavu Kanyama Star TV ekigunda MC Bratati ambala takoka of course ne channel yaffe ya enkola ya video channel ziba 2 2 in 1 then wali nagamba lunaku lwa Sunday ziba samza mpaka mwenda Stickman mu Sudani anko number lesi ne Rupi tubawe tuli mkibaise countdown show nyimbe sinzo kubeza kabi mu wiki then Monday ba hot seat James Proper Abike nange Rupi kokata ne Viola za wedde try and raise so timu baweri so Kasavu Kanyama tukomyeyo session endala tumomye ku Dani Mugula atambuza ebigere kakati Dani Mugula mugamba nti njagala kusinkana tuliemu ekyemisana tusinkana era nakkiriza ntugenda tulyako ekyemisana kufanga eyo waggulu gye namutwala nga wamuteekamu akasente restaurant omutima gwange gwamwagala kubanga obuyimba bwe bwanyumiranga nnyo ntongo mwana wa nnyabo ntongo nga jjajja abuyimba jjajjange omugenzi Bena Nakabugo emaya akati najja mwagala akati ng'ate ayina n'akayimba ke yayimba akalimu erinnya lya muwala wange Nankanja kakati nemwagala nnyo bwentyo kati nemutwala ku studio ye yantwala ku studio gye nasasula bagiyita Namines yali awo ku Lubaga Road tukolayo ennyimba abagagga be babintumye tumala okukola abagagga be babintumye tukola n'oluyimbo baluyita atakulaba nyuma luli awo nga lulaga emyaka egitambudde akati bwe twalumaliza nga noonya bwenzi za Dani nenenyigira mukola video nemukolera video y'abagagga be babintumye nange nenjizannyamu nengende omusajja yali wa Select Garments nampa amasuuti yali mukwano gwange nangamba eyo giwe Dani namutwalira Muzeyidani akati bwenkola oluyimba omwaka ogwo WBS yaffe esinga TV station esinga era oluyimba olwo nzijukira lwe nalujja mu studio video we najijja mu studio bweti emasokolebwa kwolwo yali Straka muwezi let show nemutwalira oluyimba olwo naluwa omusajja bamita Kasozi musical selector wa musical director Kasozi akati Kasozi yalukubira nawo kwolwo luyimba Dani nankubira nangamba mwana gwe okikoze otya abantu bankubira oluyimba lwange luyise ku TV nemgaye keruvuddeyo kati kalutambule nenutambuza nenfuba nnyo nemuza ku ntikko Dani gwe bali tabalanga mbivulu nibaddamu ne bamulanga mbivulu nange nemuyingiza mu mikolo n'atandika okuyimba mu anniversary z'abo abakuze obufumbo bwabwe emyaka 5 mukulu munnaabwe ne mu mikolo gino emito nemuzaamu ng'alina oluyimba lwayimba olubuulirira abaana abawala lugamba mwana wange omuwala atuula wano nkubuulire gwagenda okufumbirwawo osaanye omanye bino kati oluyimba olwo yalwambaliranga Gomesi najjanga omukyala akola kyawalukaga Walukaga ku concert ya Freedom City yambala Gomez kati kitegeeza Walukaga ate yakopooli kubanga oli yali yaluyimba kati Muzeyidani bambi nemutambuza bwentyo lukakkana omwaka ogwo gwennyini nemubuuza wakayimbira emyaka emekanangana nakayimbira emyaka 4 nemugangenda kukolera anniversary emyaka 40 nagamba tugenda kikolerawa nemugamba ku obligato nemugamba ku obligato nze wentandikira ebyange nebiba n'omukisa era namutekera bulungi yali Katikkiro Jebi Walusimbi Katikkiro yawumula ye yajja okumutikira engule era abantu bajja ne babooga bwe bati ku obligato omwaka ogwo nawangula awards 2 ne tweyongerayo era nakati bwe nali ntambula Dani Mugula wensangira Kayemba nanga naye bakidde Geoffrey Kayemba ampa amagezi nfuneyo omuyimbi omutoototo mugatte ku Muzeyidani kitambule kati mu biseera ebyo bwengenda okukolera omukole Fort bayitayo olwimi bwentuuka eyo nasanga Princess Amira gyali so mwana we Fort naye yali agenze ku mukolo ogwo nga gwamwannyina kati nze bwe maliza okuyimba ninawe neyanjulira
abantu ne bamalayo okuntegeera namala okweyanjula kyava ajja naŋŋamba sebo mbageza buntwaliro oluyimba lwange lwenyimbye ku supa otandika oddunza nnyira ne mugamba oluyimba lwoyimbye omutindo gw'ennyimba zaffe si gwe guno naye nkuwulidde eddoboozi olina ddungi oba oyagala okuyimba ojja kujja tukiteeseeko tulabe naki kyolina olwo njagala okwanukula omulanga gwa Kayemba Solo Geoffrey Kayemba Saalongo bwe yaŋŋamba era awo wentandikira yanyingizaamu ekirowoozo ky'okutandika abayimbi abato okubaddamu ebiseera ebyo akati nenzija wayitawo ekisinga bbiri ndowooza Amira najja nga sikyamujjukira kubanga abagole bajja nnyo wendi awo tugenda mu miitingi nina namubuuza gwoliwa omukolo gwo gwaddina nga siri wa mukolo nze muyimbi gwe wasanga efort ati nze ebibuuzo mbuuza bingi ebiwerera ddala omuntu namanaginga nsobole okulaba era bye namubuuza nemugamba osobola okuyimba naga ye nemuganza omuntu gwenkakasa amanyi abayimbi bamuyita Disani Kasasa abana nange mutya Disani mugezi mu kuyimba awo atamanyi nenkwata Amira nembuuza Disani oli luddawa naŋŋamba ndi Kasenge eno ku lwenakawuka nenteeka Amira mumoloka nemuvuga mpaka Kasenge nemugaa tugende bagezese tutuuka ne bamugezesa Disani naŋŋamba omwana ayimba naye kyayimba kyatayina kamuwandiikireyo oluyimba era oluyimba Kasasa lwe yampandikira baluyita bonkunyakunya nga nnoonyayo enkyambudabuda siddembe kati Kasasa nalunguza emitwalo 7 era yantwala newa Pademan okulukuba Pademan audio 1 makinde ebiseera ebyo nirayo natuba oluyimba Amira naluyimba bulungi kati nali nakalujjayo ne waba waŋŋamba naye oluyimba nga lukulu ku mwana oyo oluyimba lulwana ntalo lwetaaga abayimbi bakuze emyaka kati kyenva mbagamba nti oluyimba olwo nesiruwa nnyo paapule nendukomya mabega nga tumaze dukolera vidiyo nemugamba Amira tunonyeyo oluyimba kati Amira alina akayimba ke nga kalimu jangu nkwekule n'akayimba kalala nga kalimu ebigambo ebirala kati Dr. T kyava tugamba muleete ennyimba ezo bbiri mbagiremu oluyimba lumu era Dr. T ye yagatta oluyimba lwa Amira olula jangu nkwekule kati wetutandikira bwe yayimba kajangu nkwekule netandika omuyingiza mu mikolo gyajja okwanjula ng'ayimba mu bupaati obwo bwabasenga singa ng'agenda olwakasente obala kayingire mu kampani kati ng'omuntu ajja ne mugawulira akayimba kano senga bw'anaakatambulirako ogenda okunoonya omulenzi kajja kuba kalungi Amira awo wentandikira okumupromotinze sibokyavaawa climax ye sibokya tuba tuli ne Muzeyidani twagenda okukola omukolo e Lugazi nga n'Amira mututte kuyimba kajangu kwekule nze mwogezi ne mwogezi munnange omulala omukolo gwonna baali bagumpadde akati tuba tukomawo tuva e Lugazi Amira asaba Muzeyidani ne mukyala we amazzi ecupa ye yali atadde emabega aga Muzeyidani mpa ku mazzi nemugamba ekyo kyoyogedde biyimba nagamba lutya nemuga kati nze siri muyimbi naye kanyimbemu naawe gw'omuyimbi okiyimbe kati kyenva mugamba bampe ku mazzi ndakasira nfa kati ye ng'omuyimbi n'akikola ki n'akitereza era ke katundu akasookera ddala ku luyimba olwo ng'alutandika ono omwana njakiriza omutima gumpakuka tugenda okuvuga emmoroka okutuuka emukono nga tulina oluyimba olwa sibookya empaka zaali nnyo ani anaalukola nze nga njagala Croci ye ng'ayagala Dr. T kubanga gwe yali amanyidde mu biseera ebyo yali yakamukolerako ennyimba 2 akati ne mugamba oluyimba luno mpulira taaki eteekwa kuba ya Croci nagamba kati ye bwe yawalaza empaka nga bwe ali muyimbi nga sinze muyimbi ne tukkiriza tulukolere wa Dr. T ne tusasulayo akasente wa Dr. T ne tusasulayoko n'amala oddukuba bantwala odduwuliramu namuwuliramu nensooka nsiriikirira sitera kwogera nnyo mangu bigambo byange kati nemugamba tujja kudda tulabe ekirungo kye tulina oddwongeramu nga mpulira tenunampoomera nga nze kye nali mpulira akati twayitawo ekisindooza nga 3 kompyuta ya Dr. T neyiika nsabirire kulashinga yamala okulashinga nze nenkuba mu ngalo Amira yajja n'amaziga nemugamba tugende wa Croci katonda wange ngamba nti omuntu asobola okuba oluyimba nefuka hit
Croach. Dem Croach. Tugende wa Croach twamusanga awo nga mugamba nkimye hit wa. Ngazo zokuba zonna nangamba tuula mu kyusentebe gwe manager tuula mweno omuyimbi atule mweno. Ne mugamba lwaki nagamba nti nze buli ajjanga azze ne manager we nga bansaba hit wa bwe mbakola eyo omuyimbi emiyebere. Croach n'atandika namugamba nyimbiramu. So awo sibo kyafuuse ensonga omupise concert we wakusabira concert omuyimbi bagwe yagala omwanjulire mbantu bwe tuwulira oluyimba nga lutambudde mu bantu nasooka ne mugamba nti oluyimba luno olwa Sibokya bwe luvugako ne nduwulira ku streets eziwerako nemba nga nvuga emmotoka ne nduwulira ngenda dukolera concert kati ye bw'atambulako yasooka odduwulira nangamba yempita abantu bansongamu abantu banyimiriza gwe muwala sibwayimba Sibokya ne mugamba nedda kati ye n'ayagala tukole mu Gwokutaano ne mugamba mu Gwomusanvu ne mugamba nedda olunaku lwa concert lugenda kumala kutonya mu bwongo bwange buwulire tugenda kukola bwe nakati nange nali ndi awo ngenze mpita Kanyanya nzire ewaka nensanga akabaala ngenda okuwulira Sibokya nga balutadde mu pichi nene nnyo pichi bwa DJ nani so Black Jesus bakaliyoki akati njema parking emmotoka ebbali ndabaani akuba oluyimba olwo muweeyo 10,000 ezo 5 kati ngenda tuukawo ng'akawala